Timu y'eggwanga ey'abazannyi omuzannyo gwa Wushu ne Zulukani bakomyewo okuva mu ggwanga erya Rwanda gye bawangulidde emidaali 3 okuli zaabu 2 ne bronze mu mpaka eza genocide. Zaabu zawanguddwa Ssenyondo Ivan Wong ne Ssebagenyi Ronald, so ng'omudaali ogwa bronze gwawanguddwa Mugusha Jonathan. Buli ofuna omudaali okusinga ku midaali oyinza okusinga bwa ggolo. Ekituyamba okuba nti abaana basobodde okuba nti beeyongedde mu maaso okutegereza ekintu kye bakola, era kiyamba nnyo okuba nti situla bendera y'Uganda kuba bw'owangula omudaali owanika bendera y'eggwanga ne bakuba n'oluyimba lw'eggwanga lyo. Omudaali guntegeeza kwongera kukolera ddala okulaba nga ntwala World Cup ejja, era nyina training yo nayongeddemu bwongezi kuba eno yabadde beginning. Nsuubira kweyongerayo olw'emidaali gy'enzempangula mu muzannyo ogwo, kweyongerayo performing obulungi n'okwongera traininga, okwongerayo culture yange, okwongerayo career yange mu maaso. Akulira Zulukani ne Wushu mu ggwanga, Salongo Eddie Gombya agamba batunuulidde okuteekateeka ttiimu enakiikira Uganda mu mizannyo gya Youth Olympics egijja okubeerawo omwaka 2026 mu ggwanga erya Senegal. Just came back from the concluded event, genocide in Kigali, buli mwaka ebaayo, whereby we managed to have 2 gold medals and a silver. And now we are focusing to see how we can represent the nation in Japan. Then next Romania, if all goes well in financial. Pose issue endala government tugisaba nti afadhali tuongeremu wamu ne National Council financially. Zulukani ne Wushu gye gimu ku mizannyo 52 egyakakasibwa akakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga aka National Council of Sports. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.